Mbw'abataka baabakwatidde mu ggwanga lya Namibia nga basemberera okutuuka ewali Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Naye teweerabira nti abo baasimbula okuva kuno ne bessa mu ddene wiikisi ezikunukkiriza ebbiri emabega. Baaleka obunkenke bungi nnyo e Buganda kubanga n'abamu bwe baali basiibula okuva ku airport Entebbe baagamba okumusanga n'obutamusanga. Baatulekera ekirowoozo ekyataasirewo taasulewo nga yali ku mimwa gy'abantu. Ekyasinga okwongera obunkenke obungi mu mitima gy'Abaganda kwe kukitegeerako nti ne transport ey'abatutte baabakoppye mukoppe. Ne tugamba omuntu w'atuukira okuba nga tasobola na kulinda anoonye transport agenda asisinkane mukama we. N'agenda asisinkana mukulu munno ne bagenda basisinkana mukulu munnaabwe n'abakoppayo ka transport abagende balabe mukama waabwe. Bannange embeera ng'egaze, embwa erumye emmwanyi. Twayongera okuteekako akabaani, twayongera okuseesa essaala kubanga okusinziira ku ngeri abataka mwe baasimbulira kuno okugenda e Namibia yali ya bunkenke nnyo. Olw'obunkenke obungi bwe baateekawo n'obunkenke obungi bwe baaleka e Buganda nga basimbula, nga n'omu ku bo yatuuka okukyogera ku airport awo n'agamba twesabire Mukama atuyambe tumusange nga mulamu, Mukama atuyambe tumusange nga mulamu. Statement eyo yayongera obunkenke, yayongera okutya mitima gy'Abaganda era ne tulowooza nti okusinziira ku bunkenke mwe bagendedde olunaatuuka eyo e Namibia tebagenda yadde okusooka okunaabako obukoowu, wabula bagenda kusimbula butereevu okugenda okulaba mukama waabwe n'oluvannyuma bategeezeeko Abaganda ku mbeera ya mukama waabwe. Abaganda tukanyizza kwekuba ku bataka ng'abataka boogera. Tukoowodde enju yange ng'enju yange evaamu akanyego. Bannanga abataka ng'abataka tebavaamu kanyego. Ekyatutiisa ennyo ne tugamba nti oba abataka wakati mu kugenda baabakubira mu luwannanda lw'e Gaza nga gye baayise, oba baabuliddemu Bermuda Triangle. Kyatuleeta obweraliikirivu bungi lwa nsonga omuntu bw'ava e Masaka okujja e Kampala okujjanjaba omulwadde eyagudde Kabenje ng'era omuzira kiseeya mulonze n'amutusuulira e Mulago ye yatukubidde essimu okusinziira ku ssimu ze yasanze mu ssimu ye ti omuntu wammwe agudde Kabenje okumusanga n'obutamusanga. Maama kyava ga mukulu waffe yambala mangu ogende onootubuulira ekifo eyo. Olunaku olusooka ne luyita, olunaku olwokubiri ne luyita. Kireeta obweraliikirivu nti oba gwe yagenda okujjanjaba yafa, oba ye yennyini ye yafiiridde mu kkubo ng'agenda okujjanjaba oli gwe twamutumye okujjanjaba. Abataka wiikisi bbiri tubeekubyeko, wiikisi bbiri musirise, wabula leero mutugamba babakutte nga musemberera okutuuka ewali Ssaabasajja Kabaka. Wano we wali ekibuuzo ekisooka. Bulijjo mukola ki abataka? Mwagenda kukola ki? Mwasooka kulambula? Mwasooka kwesanyusaamu? After 2 weeks nga lw'otutegeeza nti mbadde nsemberedde okutuuka ewali Ssaabasajja Kabaka, kale waaligambye mbadde ntuuse ewali Ssaabasajja Kabaka naye ne bankwata kubanga bansanze naye. Ekyo kyali badde kaleko kuba twaligambye. Kirabika babadde bamaze ennaku ne Ssaabasajja Kabaka naye nga tebaagala kupapa kutegeeza Buganda ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka kubanga Omuganda mutiitiizi nnyo ku bulamu bwa Kabaka we. Obulamu bwa Kabaka we eri Omuganda buli sensitive nnyo. Okusinziira ku mbeera mwe mwamusanga mwayagala asooka jjanjabweko oba mwayagala musooke mumuddabule kubanga n'okubalabako obulabi kimuzza engulu ne tulowooza nti munaatugamba ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka ng'amaze okudda engulu okusinziira ku mbeera gye mwamusangamu osanga yali tewoomya ttooke. Kamusooke mumujjanjabeko edda engulu then munaategeeza Obuganda ng'embeera y'omutanda ekubye ku matu, wabula bano bali mu tulipootingira tubadde tusemberera okutuuka waali. After 2 weeks where have you been? Mubadde nga wa? Namibia eyo nnene kyenkana ki okubanga lw'otonnye ku airport kikwetaagisa okuvuga weeks almost 2 okugenda mu province omuli Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.
era bwe bakukutte n'olyoka ojjukira nti oyina essimu mu nsawo kubanga bwe bakukutte n'otutegeezaako nti bankutte bwe watuuka tewatugambako nti otuuse tewatutegeezaako otuuseewa ku nsonga eyakutwazaayo ne tutuuka okulowooza oba temwagenda na masimu oba temumanyi kye bayita roaming oba eyo teri wifi oba eyo tewaliyo ngeri yonna gy'osobola kukubamu ssimu ya dairekiti ne tugamba nti oba osanga tebamanyi nkozesa ya ssimu oba osanga tebayina ssimu oba osanga tebayina intaneti olubakutte ne batutegeezaako nti batukutte poliisi lwekutadde ku mpingu ng'osobola okukozesa essimu bulijjo gy'otasobola kukozesa ng'emikono gyo misumulule oba we baba bakwatidde weewokke ewali netiwaaka nga we baba wambidde nonna gye muyise weeks b nga tebadde netiwaaka wabula we baba bakwatidde nga munaatera okumutuukako nga weewokka awali netiwaaka eyabakutte yeeyabayigiriza enkozesa y'essimu oba eyabakutte yeeyabaziseeko ku ssimu ng'ezammwe baazibajjako dda namba yaani oyo gye mubadde nayo mu mutwe gwe mwakubidde embagirawo nga mukozesa essimu y'abasirikale gye mubadde temujjukira bulijjo okukozesa ku bikolobokisi oba okukozesa ku masimu ga woteri mubadde nga musula okuwuliziganyako n'Abaganda oba ekyabatwala si kya muzinzi nnyo si kya mugaso nnyo ng'era kyali tekyetaagisa kutegeezaako Baganda nga mmwe abaagenda ku kyabatwala yemmwe ba mugaso nnyo era nga yemmwe ab'omuzinzi ennyo nga bwe babakwata mulina okutegeezaako ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ku bantu aba Buganda nga mmwe babakutte ne mutegeezaako ku bantu ba Buganda wabula ng'ensonga eyabatwaza mwagaana okugitegeezaako ku bantu ba Buganda over 2 weeks almost. Basajja mmwe bwe mutulabako amatu mutuyita pusi yennyini eyeyita ow'embuga atula mu Butikkiro gy'atatuula na kutuula gyenyumirizaamu bwenyumiriza mbu Ssaabasajja Kabaka yampa Butikkiro tamanyi oba ekutte ne Nabbubi yagamba twagala okukozesa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'omupiira okumuzannyisa mu byaffe naye ate tulaba Ssaabasajja Kabaka mmwe mumukozesa ng'omupiira Museveni Mayiga Abataka mmwe muli mu kuzannyisa Ssaabasajja Kabaka ng'omupiira kubanga over 2 weeks over for almost 2 weeks mwagenda mwatuuka temwatutegeeza ne tubeekubako temwayitaba after 2 weeks mutugamba mubadde musemberera okutuuka ewali Kabaka ne babakwata nange kwe kubuuza zino ezz'ebbiri wiikisi mubaddewa mubadde nga mukola ki Namibia nnene kyenkana ki okugivugira 2 weeks nga tonnatuuka ewooyo gw'ogenza okulaba abaaye amasimu mwakozesezza kuga abasirikale oba mwe mwabadde nga babakutte netiwaaka we yakomeddewo musobole okuwuliziganyako n'Abaganda bulijjo bye mwagaana okuwuliziganya nabo ye wano mu kifo nga musemberera Ssaabasajja Kabaka we waabadde netiwaaka ng'eri yonna tewaali netiwaaka oba bwe mwalimu akatuuka amasimu baagabajjako oba nga mubadde bulijjo temumanyi gakozesa naye ng'ate musobola okugakozesa nga babatadde ku mpingo naye ng'emikono gibadde gyetaaye nga temusobola gakozesa wabula kati mututegeezaako akayindi mbadde nkasi kuba kati kino ekiriwo mu kukolewa kye bayita omuyindi mbadde musse tiimu emu Real Madridians gyemu Madrid bagitegudde mu ssaawa esemba y'omuyindi mbadde musse ngenda kugaggawala kye muliko olwaliro kye mututegeeza omuyindi mbadde musse
muli mu mbozi za muyindi mbadde mmuse tubadde tumutuukako bwe tuti nga tusobola n'okumulengerako bwe tuti musajja attu abadde wali nga atudde ne batukwata bulijjo mukola ky'okumutuukako bulijjo mukola ky'okumutuukako era wakati mu kugenda kwammwe authority y'e Namibia teyamanyaako ku muntu gw'erineeyo gwe muzza okulaba mwali bakireeresi mwali bakyetwala mwabafulumanga ne press conference ekoleddwa bwe baatuuka eyo tebaaba recognizinga ne kye muzza okukola tebamanya mmwe baani ne kye muzza okukola authority y'e Namibia ekukwata etya gwazza okulaba omulwaddewo ng'oli mukozi we era ng'otumiddwa abantu ku lw'eggwanga eddamba owaaye baba akwatiddwa babakuumiddewa twakomye kuwulira nti babakutte naye babakuumiddewa babagambye nti bazzizza gwaki abadaga babagambye nti bwazzizza gwaki butubuulireko bwazzizza gwaki mwokusinziira ku statement gye mwakoze ne ku fayire eyagguddwawo babagambye nti mwazzizza musango gwaki bannaye Museveni Mayiga abataka mulekeraawo okuzannyisa Ssaabasajja Kabaka ng'omupiira fe tuli baganda tuli bagumu nnyo tuyise mu kusoomozebwa kungi nammwe bye mutuyisizzaamu mutubuulire ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka mwatandika ddi okutiisa abaganda amawulire agakanga ennyo nga byennyini bye mubakolako buli lunaku bibakanga era bibasuula emmeeme kyekigenda mu maaso abaganda musirise nnyo abaganda musirise nnyo naye abaganda mwalyebuuzizza kyekigenda mu maaso sikiwa nti gwe wasindisa okugenda okujjanjaba omulwadde akumma feedback n'osigala ng'otudde bano abasajja ne Mayiga ne Museveni Kabaka bamufudde omupiira bali mu kuguzannyisa buzannyisa bagujjeeno baguzzeeri ate mbadde mmutuukako ate poliisi n'enkwata n'owuliziganyako naffe ku mpingu naye nga luli wali oli muggule emikono gyo nga gyetaaya bulungi nga tosobola kuwuliziganyako naffe ne tukkaabira wuliziganyako naffe n'ogaana bula lw'otuuse okuwuliziganyako naffe ng'ate gwa tukaabira mu bufunze obulamu bwo bwa mugaso nnyo oba okukwatibwako kukulu nnyo eri abaganda okusinga obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda netiwaaka eri awo wokka we baabakwatidde bannange baabasibiddewa baabakwatiddewa baabagguddeko musango ki bano abataka beetaaga oluvannyuma lw'okulinnya ku airport ne mubookerawo bafuuse bayaaye kati mu Ssaabasajja Kabaka mu linnya lye mwe bakolera diversion olw'okuba ng'ensonga ya Ssaabasajja Kabaka ebeera sensitive nnyo naddala mu mitima gy'Abaganda w'ogyogererako bagipeyingirawo attention wakati wano nga tudisikasinga ku Ssaabasajja Kabaka tubadde tumutuuseeko ate n'atubulako tasulewo yali ku mimwa gya temumanyi basajjawo bye bakola e Buganda leero bye tutalaba oba bye bakola mu Uganda yonna eyawamu bye tutalaba olunaku olwaleero nga focus eri ku Ssaabasajja Kabaka kuba bakimanyi togenda mwogerako tugambe nti eyo diversion tubiye igino wallahi ya Mungu ekiri mu kukolebwa e Uganda ne Buganda wakati nga focus eri ku Ssaabasajja Kabaka tomoni Ssaabasajja Kabaka bano abasajja baamufudde makolima kwe tulina okulobera bano abasajja Ssaabasajja Kabaka baamufudde makolima kwe tulina okulobera wake up naddala mmwe Abaganda
kyokka ate mbeewuunya muli bampisa wadde nga babatenda nti ku mulembe guno temulina mpisa. Omuntu nga Mayiga ku muganda omutuufu singa talina mutwe